ye Gwanda basaawe eno okikiriza mu mutima gwo nti n'omwana gw'ozadde oba gw'ogenda okuzaala ali bamwavu tulakuba bannayuganda tulina kubeera baavu kati ekyokwekkiririzaamu kyekimu ku ntandikwa y'obugagga ate ekyobutekkiririzaamu kibi nnyo n'ekyokulowooza nti omanyi nga tomanyi lwansonga nakuwandiikira akatabo waki tutwala obudde n'okasoma n'okavundula oluvannyuma n'ogamba nti bye wandika temukola ki temuli gw'ogenda ne presumption nti mmanyi obeera ofuse wa bulabe eri ggwe nga we nagambye nti okwerimba si kibi n'ekyokukkiririza mu birimbo byo kiba kikufudde wa bulabe nnyo eri ggwe ng'omuntu ekyobutamanya si kibi naye ekikulembera obutamanya obutamanya nti tokola ki titomanya nga we nabagamba luli nti ekyobulalu ekikulembera obulalu butamanya nti oli muki nti oli mulalu kati omuntu nawandiika as a principle of reason good listening skills obwongo buleke nga buli open take in everything give yourself a chance to process waki owakana n'ogamba nti olugonvu sijja muwuliza nga tonategeera na kyagamba omuntu nakkuba omukono oyinza osanga abadde agenda kugamba nti owaye gy'olaga waliyo engo ne n'otamuwuliriza muwulirize olabe kyagamba okiprocessing ebbongo oba oyagala okikole ki okireke n'embeera ey'okugenda nga gafula oli muwakanyi gwe manyi buli kimu okimanyi kyekikuumidde bannayuganda bonna ebiseera ebisinga okubeera nga basigadde bantu baki ba wansi ate nga nze kinnuma nnyo newembeera mpulira abakulembeze nga bagamba nti abantu baffe aba wansi katonda yatutonda nga tewali muntu wa wansi omuntu aba tannafumiitiriza bufumiitiriza kimala katonda musaasira kulongoosa namubikola okulaba nga anoonya obuki obugagga toli mwavu sente z'otannafuna ate sente tonnazifuna lwakuba tonnafumiitiriza naye w'otandika okufumiitiriza byokola bigenda kukyuka ne mudda obugagga bugenda kujja obugagga bakola bukozi obugagga tebabulonda obugagga tebabubba obugagga tebabukumpanya obugagga bakola buki bukole kubanze hamu gumulabanga omugagga newembeera nfudde omwana wange n'asikira ebyobugagga bino nanga bwennyina abeera asikidde ssente aba tasikidde buki bugagga kuba obugagga butambula n'ebyabo nga the ability to manage expenses and incomes okumanya nti nfulumya bwenti nyingiza bwenti kuba nabagamba luluwammanga nti omuntu oweesanga nga enfulumayo esukkulumye ku nyingizaayo obeera oyolekedde ki ekigo kati the management process of creation of wealth is what we call wealth at the end of the day nga we mbagambye wammanga obugagga bwange tebuli mbizimbe byennyina wabula buli mu bwongo bwange nakufumiitiriza byonna byennyina n'owoobitwala n'ondekera obwongo n'onsuula mu ddungu osobola okutegeera nti otegedde kati ndi mu ddungu neteka kati mu ddungu nkoze ntya abaayo bawangaala batya ekyo kyakufumiitiriza okumanya wooli ekyokukkiriza nti ndi mwavu kyakufumiitiriza nti siina n'ekyokutambulira mu kuwakana nakuwa owuwa obusumuluzo tolikola sooka otegeere nti siina omulimu gwaweddewo n'osigala ng'opangisa mu Uganda ensi yokka mw'osanga abantu nga newabeera muntu wa wansi ate newabeera muvuzi wa boda n'omubuuza nti owa pulezidenti obusobola ajja kukubuuza nti ntandika ddi mu Uganda ensi yokka mw'osanga abantu ng'omuntu n'atambuza ebigere nga tagulanko mmotoka w'omubuuza nti mmotoka ki gye wali yagadde agamba Range Rover eba enkolera tasobola kulowooza ku spasio tasobola kulowooza nti noba nalise nengula pikipiki kale tubeera ng'obwongo buli waggulu nnyo ku actual prevailing circumstances ku ttaka kugamba embeera gye tulimu tetugikiririzaamu wabula tulimbire kati onaatandika otya nga tomanyi nawe oyimiridde onaatandika otya nga tomanyi woyimiridde sooka omanye ekyozitowa weebuuze nti kyozitowa kikutuusa kitya ku kyoyagala abaana basoma akatabo kano lwaki nakaagala nfunye omukisa kiwayogeddeko ku chapter y'omusanvu kuliko ekigambo education essuula omuko gwa 5 nakasoma sijja kabikula ng'olaga nti ekimu ku bizibu bya Uganda ne Africa yonna byo bye twasoma ngenza okutunuulira abantu abasinga obungi abaana betusomesa betuweerera n'abaana abasomye buli omu ayagala kusiba ttaayi buli omu ayagala kukola mu woofiisi buli omu ayagala kumwongeza musaala naye kimpadde okusoomoozebwa nti bwe ntunuulira mu Kampala temuli akeedi ya profesa temuli akeedi ya muntu akola mu woofiisi ane nga tonagenda nnyo eyo okubeera nga mulimu akeedi z'abaprofesa oba teziriimu ekyo kiteeka ebbali naye bwe tuddayo ku musingi oba ku mulamwa gwe nawandiika nga mu chapter 7 nawandiika ku education
defining education as a system that is introduced to a certain society to prepare people of that society to encounter problems that they face on a day-to-day basis within the prevailing circumstances and challenges within that society. Na education system ningamba nti yalizimbiddwa ku musingi ogw'ebintu wammanga abantu gwe batambulirako. Kati fono mu Africa ne mu Uganda, our cultures, social factors are so different from the West. Fete tuyina muzira tetuyina ki ne kati bana abazungu bajja ne batekano education system yabo. Kyova olaba buli mwana amala okusoma aba alowooza genda ki bweru lwa nsonga it is imported and imposed. Ebintu byatusomesa tebiyina ngeri gye bisobola tuwa buvumu na busobozi kwenganga bizibu bye tuyina muki mu bulamu. Era nali nsaba nti education system bagikyusiza ne bagidesigning okusinza ku kye tuyina wano n'ebizibu bye tuyina. Kati weesanga nga abaana bonna bamaliriza bagenze bweru kukola ki ate kwa abazungu bano ekintu kye baakola olanzirayo kufumiitiriza. You see, in fact, in my book I said once the white man conquered the mind, he conquered the continent. Bwe yawamba obwongo continent yali amaze ogitwala. Kuba kati fenna tulowooleza mugenda bweru, everything black is bad. Mu education system everything is white is good. Ekintu ekitali kituufu. Kati nze tula ebintu byenkola wammanga. Nze nyina ebintu byenkola wane Uganda ng'ovudde mu kuwandiika akatabo nti nabawandiikira akatabo. Nze nazimba amaka amanene nga gano woogalaba. Siga nti ngeetaaga. Nsula mu kisenge kimu, nvuga emmotoka emu, ate nsula ku kitanda kimu. Naye amaka gano ekyaganzimbya kulaga bannayuganda nti bikola ki? Bisoboka. N'ogenda mu Amerika mwenamba siba babeere bweru. Kizibu okusanga amaka agalinganga agange ogasanga bagaalu batunga mabale. Ne kulaga bannayuganda bannange nti ne wano tusobola okukola ki? Ekiri eri ne wano kisobola okukola ki? Ne bagagga bannange abalala naali bakubiriza mukole ebintu wammanga ebigumya emiti emito nga Oluganda yalugamba nti emiti emito gye gigumiza ekibira. Abaana baffe bonna bwe banayesanga nga bagenze bweru. Laba airport yaffe eri bize. Baana bakadama bonna bagenda. These are young people. Singa tubatadde mu direction ya agro processing and value addition tusobola okulaakulanya ensi eno. Ne kugamba tubalaze nti wano tuwali future. Ndi mu kuzimba ennyumba eringa White House ku Entebbe Express Highway. Lwaki zimbye office ya agro processing ya Ham Agro Processing Industries ngeringa White House? Kuba tuyina obwongo obulaga nti America yiwali buli kimu. Nzimbye White House eyo obalaga nti exact a replica can sit in Africa and in Uganda. Mufuna obugumu ogiyiteko ogambe nti ne Uganda gyeri. Omuntu n'abeera agikulaze mu firimu ogamba ne wali tugiyina. Ekyo kyokka kirongoosa ku bwongo bwabaki bw'Abannayuganda. Tulina okukola ebintu bwantu wammanga ebibugumya obwongo bwa emiti emito gy'Abannayuganda okubalaga nti Uganda teganye buganye kulaakulana. Oba tunafumiitiriza kimala na kwagala nsi yaffe kimala okulaba nga tuteekamu ebirowoozo n'amaanyi n'okufumiitiriza okumala okulaakulanya ensi yaffe n'okwekulaakulanya ng'abantu. Ani gwe tulina okunenya bw'otunuulira nti kuva ku musingi muto okyogedde bulungi buli muntu atya mu America, buli muntu atya mu Germany, atya mu Ngereza. Ebirowoozo byaffe byonna birowooza nti tosobola kufuna ssente Uganda okuggyako ng'ogenzeeko ebweru. Ssente zo watandika zikolerawa? Nze nakolera wano era emikululo weegiri naye nga nkuzizzaako emabega. Oyina statement gy'okoze n'agamba ani gw'olina okunenya. Nombuuza ani gw'olina okunenya. Tewali muntu nga tonnagenda ku famire yo, nga tonnagenda mu structure ya kikakyo, nga tonnagenda mu structure ya mikwano gy'owangaaliramu, nga tonnagenda mu structure ya nsi muwangaala, nga tonnagenda mu Africa, nga tonnagenda mu nsi. Sooka okwate essaako ogyekubeko nga ki ng'omuntu okkirize nti tewali kinemeseza gaggawala okujjako nze nga ki ng'omuntu. Stop passing responsibility to people. If development has to start, it has to start with you. Kyobola nagamba ababaka nti ekimu ku kiganya Uganda okulaakulana bannayuganda tebanateekamu maanyi kimala okulaakulanya ki ensi yaabwe. They think it is okay. If Uganda has to develop, there has to be a collective responsibility and passion, patriotism within Ugandans to know that it is their responsibility buvunanyizibwa bwaffe nga bannayuganda okwekulaakulanya ng'abantu n'okulaakulanya ki ensi yaffe.
naye omuntu yeevaako ng'omuntu n'atandika okunenya buli omu. Olaba banenya ne batuuka n'okunenya ebyeddogo nga n'obimutuma tasobola bikuleetera mu kibbo nti bibi oba mukaseno. Kati kwegamba ekyokukkiriza mu ddogo si kyakufumiitiriza, kuba lwa nsonga bali kutuma tosobola kukola ki luleeta, naye katukkiriza otya mu mpewo. Anyway, kati ekikulu kya byonna omuntu olina okuddayo ne weenenya ng'omuntu n'ogamba nze nga Lugonvu ntandikiddewa nzimbye ntya ku ekyo ky'oba oyina, n'olekerawo okuwala n'abayina n'ogamba oyo hamu yayina ezaffe nze ne wenzikuwa ziggwawo. Kuba tosobola zimanija kyegambye nti omwana wange we mulekera ebyobugagga bino aba asikidde ssente aba tasikidde bugagga. Lwa nsonga waba ayagala emmotoka ezebbe oyinza n'omusanga aguze ennyonyi ne ziggwawo n'omubuuza zaalaga wanaagula ennyonyi nga talina n'amafuta gagitambuza.